Munnange waaliwo omuwala omuto gwe baayitanga Mmole. Mu maka g'aba Mmole baalinanga ente nga nnyingi era nga Mmole yaakama. Mmole yakamanga ente, amata n'agatwala mu sitenseni n'agatunda era mwe bajjanga ensimbi ze baakozesanga awaka. Munnange olunaku lumu nnyina wa Mmole yamuwa ekirabo. Yamugamba nti mwanange, amata g'okamye leero gago, genda ogatunde ofune ensimbi weegulireyo ekintu kyonna ky'osiima. Mmole yasanyuka era bw'atyo ne yeetikka amata agende agatunde. Bwe yali atambula Mmole yalaba enkoko n'emusanyusa. Mmole yalowooza nti otyo bwe ntunda amata gange ngenda ggula enkoko, bwe neebiika ntunda amagi gaayo, bwe naaweza ensimbi ngule engoye ez'ebbeeyi nja nakusiba enviiri, ng'abalenzi oluntunuulira nyeenya omutwe bwe nti ne mbalumya. Munnange Mmole bwe yanyeenya omutwe, amata gaamuva ku mutwe ne gayiika gonna ku ttaka. Mmole yawulira ennaku bw'atyo n'akyuka okudda eka. Bwe yabinyumiza nnyina yamusaasira nnyo, kyokka n'amulabula obutaddamu kukyamuukirira naddala ng'alina ekintu kyonna ky'asuubira nga tannakifuna. Munnange n'obulamu bwe butyo, abantu bangi bwe bakyamuukirira oluusi bakola ensobi ne bye basuubira ne batabifuna, abalala n'obulamu bwabwe bugwa mu matigga. Kansuubire olina ky'oyize mu mboozi eno ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu. Gw'alina embeera yonna gy'oyitamu nga wandiyagadde okugimanyisa abantu, tukubireko ku nnamba yaffe eno 075101035. Tujja kukwata vidiyo emboozi yo tugirage abantu ate ku bwereere.